Akakiiko k'ebyokulonda kongezaayo nsalessale ow'okuzza obuggya enkalala z'abalonzi okwetooloola eggwanga lyonna okusinziira ku nteekateeka baddewo olunaku olwaleero nga 10 omwezi ogwokubiri omwaka 2025 lwe badde bakomekkereza eddimu lino mu butongole. Wabula ssentebe w'akakiiko kano omulamuzi Simon Byabakama mu kwogera ne bannamawulire enkya ya leero ategeeza nti olw'okufuna okusaba okw'amaanyi okuva mu bakiise mu kikolo ggwanga olukulu, bannamawulire n'abantu abalala kibabuwaliriza okwongezaayo ebbanga lino okutuusa ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwe gumu. Mu mbeera y'emu n'okusoomoozebwa okulala kwe basanze mu ddimu lino nakyo kibawaliriza okukola kino. Ekyo okusinziira ku kwemulugunya kw'abantu naffe bye tulabye nga tuli mu field ne tulaba nti waliwo obwetaavu kyetaagisa okuwongerayo ebiseera by'okwewandiisa. Olw'ekyo akakiiko kasazeewo nti okwewandiisa kuno kwongezebweyo ennaku 7 nga kutandika olunaku lw'enkya ennaku 11 mwezi guno gwokubiri nga kukomerekezeddwa nga ennaku 17 mwezi guno gwokubiri. Naye njagala kukakatiriza nti tetujja kuwongerayo kuno ennaku 17 ze zisemberayo ddala kubanga tulina ebintu ebirala bye twalambika mu puroguramu oba mu roadmap ebitulindiridde. Ate emirimu y'okulonda oba puroguramu y'okulonda bw'obanga tonamala kino kiri tosobola kitandika. Wabula bano bwe baviiriddeyo ng'abantu obukadde obukunukkiriza mu 2 be bali mu lukalala lw'abalonzi. Eyo twogera kati kubanga omanyi kuva mwaka 2021 NIRA yeebadde genda mu maaso kuwandiika bannayuganda nga bwe balina okukola. Ate abannayuganda abo nga balaga nti twagala kulondera mu kifo kino. Kati ffe ne tugenda mu data ya NIRA ne tutegeera nti waliwo abannayuganda bwe bati baweza myaka 18 balaga nti baagala kulondera mu bifo bino ne tubajjayo amaanya gaabwe ne tugajjayo ne tugateeka ku register yaffe. Kati we twogerera kati tulina abalonzi ku register bali obukadde 19 emitwalo 9 mu 2 mu 15,574. Byabakama era ayogedde ne ku biyitiŋŋana nti gavumenti eya wakati ebakaluubirizza okukola emirimu gyabwe. Government cannot be deliberately frustrating our efforts. First of all, the government of Uganda is the one which singularly funds the electoral processes. Singularly. I've not heard of anybody who has given us money, say, have dollars and you put in your election. The government, and singularly, that cannot be a sign of frustration on the part of government. Onera ategeeza nti ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda tezigenda kubakosa era nti baakugenda naago agaliwo okusobola okutegeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Omulimu gwaffe kwe okutambuza emirimu gyaffe nga tuteekako akalulu k'amazima n'obwenkanya nga kutusinziira amateeka galiwo. Naye bwe eggwanga lyetaaga okukyusa mateeka kikya ddembe lyabwe. Neffe nga kakiiko tetujja kugamba oba kwekwasa nti w'okuba nti etteeka wano terirongosebwa n'olwekyo kitugaana okuteeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya nga constitution bwetulagira. Nedda, tujja kukozesa amateeka galiwo. Bw'anaaba endongoosereza yonna tulina kusooka tutegeere kinaatukosa tutya tusobole endongoosereza giteekwa mu nkola mu budde buno buliwo oba nedda. Obutaba mu lukalala lw'abalonzi alaze nti kino kyakukosa abo abaagala okwesimbawo. If you are not on the National Voters Register, then you are not a registered voter. And the law says if you are not a registered voter, 1, you cannot vote for any candidate. 2, you cannot offer yourself for any elective position. 3, you cannot even support any candidate. You can't. We attach great importance to this exercise. To the Ugandans, that please, if you want, it's not enough for you to be part of a huge group, a huge procession following your candidate, or a huge rally of a candidate.
if you are not a voter. Kinajjukirwa nti sabbiiti eyise ensonga ze zimu zaaleetebwa mu kikolo ggwanga olukulu era alipoota neevaayo neeragira akakiiko kano okubeera nga kongezayo ebbanga lino wabula omumyuka w'omukubiza w'ekikolo ggwanga olukulu Thomas Tayebwa yagaana abakiisa mu kikolo ggwanga olukulu okuyisa alipoota eno awamu n'okugikubaganyako ebirowoozo n'ategeeza nti akakiiko ak'ebyokulonda keetengeredde era ke kalina obuyinza ku nsonga eno. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.